omulokole yenna atakkiriza nti waliyo emizimu toli mulokole kubanga ffe Bible kyandikwa kirimu Ephesians essula 6:12 kubanga tetumeggana mbiina na musaayi naye tumeggana n'emyoyo egy'obubi egifuga mu bifo ebya waggulu tumeggana Lucifer mwoyo abo bawuli abatula ku mitwe musabo myoyo n'ogamba obusungu bunninye ne mukube ekyo kikulinnye mwoyo omwana obwenzi bwanninye n'engoberera omukazi ogwo mwoyo mubi okwerooterera mwoyo era gitukwata tukyali bato koza kawula kangamba ekintu kimu kulu kisubi kawula febe bitira spiritual husbands ne spiritual wives je biri ebintu ngenda nja kuwa ebyawandiika wala kwanti nyina yes nga webaka no musajja kati ndo kangamba ekintu kimu obadde okimanyitimira ebintu babiroga no biroga simanyi tokyegendeza nko ne kanvikunyole kubanga nyo kyogerako kitegere kubanga yakikubye n'akifuula kifaate nga kituufu okukisibigoza kati kangamba ekitowuliranga y'omuntu bantu bagamba nti yeematiza aliko omwoyo gw'okwematiza masturbation tukiwuliranga ekyokuzanya weebale nnyo naye okimanyi nti osobola okwematiza paka ku myaka 8 towulirangako omusajja akwata omwana we towulirangako aleka omukazi mbuli n'akwata embuzi golooza abeera akikoze ye kamwoyo kawuula ebyo yabitukoza oli n'aleka omukazi n'ogenda ku mbuzi ne bamusanga abonyabonya ekisibo ky'embuzi naye ng'alina omukazi oli n'aleka omukazi mu kisenge n'agenda mu kisenge ekiddako ne yeematiza nga takkuta ekyo nakikugamba kati nze ngamba bino ebintu byenasomwa emu ku byenasomolulwamu era oli wabiwakanya ngamba alimba yes kubanga nze kanga omwoyo gwa pornography gwankwata ndi muto okulaba porn ekyo nja kyogera kuba ffe tuwa obujuliza abantu basobole okusomoloka abantu bangi balaba porn naye ekiva mu pornography kwematiza a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Njagadde nsooka entereeza ekintu kino ekya Musumba Malendoza yayogedde ku nsi yazemu n'akoona ku nsonga y'obufumbo ate mbasaagala muntu awabye muntu kuba ekintu ekyo bakyesibyeko nnyo nti Katonda akkiriza abaffe Katonda gwe tukkiriza akkiriza abakyala abangi nakigambako naye nga Katonda afe akkiriza omukyala omu gw'aba akuwadde yaleese ensonga ya Kabaka Sulemaani ensonga y'abaffe tugenda gikwatako esobola gyebalama kubanga omulama gwe najjirako mu kusookera ddala twafuna okadde okwogera era twayogera nnyo ku bafere ne ngamba nti mu kanisa ene kanisa ya Kristo mubiri gwe mulimu abasooka oyitibwa ne bagwa mulimu n'abajja nga bomisota tetugenda beebalama kubanga naye nagamba mu nsi neweetaba kanisa yokka olinayo atunda ebituufu n'atunda ebifu baga edduuka lyoyo ebintu byesiki ne baba bagamba nga si balokole n'edduuka lyono so ekyo tusaa kidduka kiri wonna lwakuba nti kino ekizze mu kanisa kibanga ekiswaza Kristo waffe kubanga tikati byayagala okubba yenyigidde mu kanisa buli akola ebintu ebiswaza ennyo ajja neyeekuusiza ku bwa Katonda kubanga abantu baagala nnyo Katonda kati oli waabasika eri ate abantu tebasomya byawandiikibwa tebazzeeyo ku mazima ga Bible bagoberera muntu fekka nti nagambako ne ngamba ekkanisa entuufu ye Musumba okugamba nti mulina muwanike Bible zammwe tuzira then natandika osoma ebyandiko nga naye woobikula waasomye kansenkwe kino ekyawandikwa mukulu kisubi kiri kati nga mwenyiza okugamba nti ebintu byonna ebikolebwa bingi nsobola okujja nenjogera neŋŋamba ndi muntu wa Katonda nenjogera ebigambo nga 100 nga mu byo sinaamu kyawandikibwa kyenkuwadde oluusi nenkuwa ekyawandiikibwa nenkinyolanyola okwagala oyisaawo kyenjagala kiki kyenagamba kati nga bwenyiza okugamba nti ku nsonga ya Musumba Male yayogedde ku Kabaka Sulemaani nti yalina abakazi 7 Katonda tagaana abakazi bangi natakuwa kyawandika Katonda ng'agamba Sulemaani nti twala abakazi bangi kuba betugoberera balina abakyala bangi kakati ate mmwe mugaana abantu muziyiza abantu ne mubalimba nti baliko kawuula nenga kawuula ye mwoyo gwa kaseegu gwe guluma abantu mu makanisa sina bakanisa gokka kati ezo ngenda genda kansenkwe kino ekyandikwa neme kugenda nnyo yes bwawe nkugamba nti mu kanisa mulimu ebintu ebikolebwa nga si bituufu mazima ne Bible tugamba mu kimu kikeme n'ekyawandiikibwa bw'ojja n'oŋŋamba nti yalina abakyala bangi then njagala nnoonye ekyawandiikibwa ekiranga Katonda akola ki
ye kennyini alagira wasa bw'otakimpa nkoma onnoonye Katonda kikyogezeho kati kansonga kino ekyawandiikibwa kigamba bwe kiti kiri mu Timoseewo ekyokubiri essula 3 okuva ku nnyolo 16 nti buli kyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigiriza olw'okunenyanga n'olw'okutereezanga n'olw'okubuulirira kuli mu butuukirivu nti buli kyawandiikibwa kinenya kikangavula ate kibuulirira nakka wansi n'atugamba nti kiri mu Isaaya 3:14 munoonye mu kitabo kya Mukama musome ku ebyo tekulibulwa na kimu ekinaddamu kinnaakyo kubanga akamwa kange kakyogedde n'omwoyo wange yabikuŋŋanyiza n'atugamba mali amaze tuga nti buli kyawandiikibwa kiruŋŋamya kali n'atugamba tunoonye mu kitabo ki Bayibuli tusome kubanga buli teri kiri mu nsi na kikolebwa kitali mu Bayibuli kyetaawandiikako then bwakka wansi ekyawandiiko ekyo kisanga mu Isaaya essula 28 okuva ku nnyolo 13 agambye munoonye mu kitabo kya Mukama mukole ki musome n'agamba nti ekigambo n'agamba nti kubanga kiba kiragiro ku kiragiro ku kiragiro lunyiriri ku lunyiriri lunyiriri ku lunyiriri kiragiro ku kiragiro lunyiriri ku lunyiriri lunyiriri ku lunyiriri wano katono ne wano katono kitegeeza ogenda kusoma endagaano enkadde osome n'endagaano empya nga bw'osoma endagaano enkadde bw'onoonya n'ekyawandiikibwa mu ndagaano empya egeza Yesu yakikkiriza abatume be yatusindikira baakikkaatiriza tosoma tokwata kyandikwa nga pasitaffe bwabi wakwata ekyandikwa ekiri mu Exodus essula 21 olunywero 10 nti bw'onaabanga ogoba omukazi wooli onaamulekerangawo engoye kituufu Musa kiki nagamba nakuwa ekyandikwa Katonda Yesu abagamba olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe Musa yabalagira okugoba ki nenze saabalakola ki saabalagirako kye nali nkugamba n'ekyagambye wano lunyiriri ku lunyiriri tompa nga kati nga wamubuuzizza Musumba kiriwa n'atakubikkulira akuwadde kimu takuwadde kikkaatiriza kiraki batugamba tulina endagaano empya n'enkadde naye bw'oba ogisoma kiragiro ku kiragiro lunyiriri ku lunyiriri bikkule eno obikkule n'eno omuntu asobole okutegeera ky'omugamba naye bw'ojja n'oŋŋamba bugambi nti abakkiriza abakazi abangi abantu tebasoma Bayibuli nsonga lwaki kyangu nnyo omuntu okuva eyi n'abagamba nyina amazzi ag'omukisa so lwaki ogezezaako okutusomera awo ntulaga nti omuntu olina kwesomera omuntu weesomere Bayibuli ate naawe asomesa abantu Bayibuli omuntu muwe ekyawandiikibwa kimunnyonnyole noonya n'ekyali ekikikaatiriza kubanga Mukama waffe yajja okutuukiriza Bayibuli yagambye sajja kudibya amateeka g'abannabbi abasooka naye najja okugatuukiriza kati yagatuukiriza kyoyogedde yakyogerako ki kuba baamubuuza programu eyo nziza twagikola baamubuuza musanga yatulagira okugoba ki n'abagamba yabakola omusajja n'omukazi era n'abagamba nti lwaki yakola omu okitegeera yakukolera omukyalo ogwo kati gwe woŋŋamba nti nsomye Exodus Musa yennyini gwe yagamba Musa nti yateekamu yalina bye yagattamu bye ssaamugamba ate gwe n'onywerera ku ekyo oba owa by'abalala kati kyenkugambye nti soma kiragiro ku kiragiro mbadde nkyakka wansi mbeeka akantu akalala kenkuwa 28 Isaaya 28:13 bwe ekigambo kya Mukama kyekiriva kibeera era kikikkaatiriza kiri eri kyekiriva kibeera ekiragiro ku kiragiro kiragiro ku kiragiro olunyiriri ku lunyiriri wano katono na wano katono bagende bagwe bugazi bamenyeke bategebwe bakwatibwe nti awo tolina kyogenda kulimbanga omaze okumpa endagaano enkadde n'ompa n'empya njagamba ate wali oni yakikkiriza ate ono akiganye kitegeeza ono ani akiganye Katonda mulamba Yesu yakiganye ne bw'ompaako wali eri wokka mutuufu ondese mu bbanga okitegeera kati njankwe kana akandikwa then ngende ku mulamu aliwe mbadde nkugamba so katono nnyo nga tunakagendako so omuntu yenna agenda mu church yandibadde alina Bayibuli nga omusumba buli kyayogera naawe obikkulayo nga naawe obikkula n'ogamba kyasomye kiri wano anti bamanyi osoma bo ne bataputa mu ntaputa yaabwe ate ffe nga tulowooza nti osanga entaputa yaffe eri wansi bo nedda so yensonga lwaki abamu bw'aba abadde akimanyi omusumba n'ataputa entaputa ye gy'atapuse agenda n'entaputa y'omusumba bw'aba mufere n'agendereyo mukulu kisubi abantu baffe ffenna abalokole buli muntu alokose Katonda alina kye yatusuubiza era yakituukiriza
kubanga mu ndagaano enkadde abantu si buli omuntu yalina omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu yakkanga ku muntu omu ng'olaba Abrahamu oba Nuuwa nga yekka yawulira eddoboozi lya Katonda n'amugamba zimba eryato ng'abalala bonna tebawulira. Kikyogambye omwoyo omutukuvu mu ndagaano enkadde jjukira Katonda mu kusooka edda ng'atonze Adamu ne Eva mu lusuku baali mu kubeerawo kwa Katonda. Lusifa bwe yalinnya n'abasuula Katonda n'abagoba mu lusuku. Okutandikira Katonda nga yeegobye ku nsi yabagamba kati omuntu afuuse ng'omukuffe kati aleme okunoga ku muti ogw'obulamu. N'atuuka n'agamba omwoyo wange teguwakane kankuwa ekyawandiikibwa ekyo Mukama ansaasire. Kikoze bulungi nti mwoyo mutukuvu yakkanga ku muntu. Amiina, njagala nkakulaga akantu ako. Njagala ako nange mbeereko kyennyongera. Kituufu, njagala nkakulaga akantu ako. Mukama n'ayogera nti omwoyo gwange teguwakanenga na muntu emirembe n'emirembe kubanga naye gwe mubiri naye ennaku ze ziri b'emyaka 12 yali aggyeewo omwoyo we. Abantu kyenagambye Katonda ali mu busatu era Musumba Maleki yakikunyonyodde buli nemanya musajja mulokole yabadde akunnyonnyola Trinity ako nakawulira bulungi ne ŋŋamba Mukama mulungi awo abakutamwatamwamu omu nabadde ŋŋamba ye awo omulokole yenna kasita ategeera Trinity obusatu oba omaze okitegeera kubanga otegedde Katonda gwe tusinza nti Katonda yasooka okubeera n'omuntu then n'amukwasa omwana n'omwana atukwasa omwoyo omutukuvu naye bonna batambulira mu kimu. Bw'olaba olina omwoyo ne bali ababiri obalina. Okitegeera kati omwoyo no Katonda yali amuggyeewo ng'ensi eri ku lwayo yayogera ebigambo bino waninga wenkolaze nti omwoyo wange taawakane na mwana wa muntu n'atuuka n'asindika n'amataba ng'ensi etabuse kati ng'abantu beebaka n'ensolo zimalayika zimaze okukakonsi zeebase n'abantu ng'ensi yonna efuukuuse n'asindika amataba. Naye bwe yamala osindika amataba then oyagamba Nuuwa baaka abantu b'oteeka mu kyombo famireyo bangenda sindika Nuuwa n'ataasibwa n'abaana. Katonda yakomawo Nuuwa ng'amaze omuweerayo ssaddaaka ng'amaze okuva mu lyato. Katonda n'ayogera ebigambo bino kiri mu Lubereberye Ssuula 8 okuva ku lunyiriri olw'21. Okuva ku lunyiriri olw'2 Nuuwa n'azimbira Mukama ekyoto n'alonda ku nsolo zonna ennongoofu ne ku bibuuka byonna ebirongoofu n'aweerayo ebiweebwayo ebyokebwa ku kyoto. Wulira ekyoto bateekanko biki biweebwayo. Mukama n'awulira evvumbe eddungi. Mukama n'ayogera mu mutima gwe ekyoto kyalinga kyakusaddaaka. Yes bateeka nga bwe nagambye kati fe mu ndagaano empya omuntu Katonda affe yennyini Yesu Kristo byonna yabimaliriza. Tetukyetaaga kuteeka nsolo ku byoto. Yafuuka oli baasalanga ndiga yafuuka saddaaka omusaayi ogwayika ku musaalaba. Byonna kyenagamba yagamba it is finished. Yagamba byonna biwedde. Okitegeera kati twavaayo katutambulira mu mwoyo tetukyatambulira mubiri kubanga bali mu mubiri beetikkanga ensolo fe tukyetikka nsolo. Okitegeera kankuwe kino ekyandikwa Mukama n'awulira evvumbe eddungi. Mukama n'ayogera mu mutima gwe nti ensi sikyagikolimira nate oluvannyuma lw'omuntu kubanga okulowooza kwe okw'omutima gwe nti okw'omutima gwe kubi okuva mu buto bwe so si kyakuba nate oluvannyuma buli kiramu nga bwenkoze. Ensi ng'ekyaliwo okusiga n'okukungula era n'empewo ebbugumu n'ekyeya n'ettoggo era emisana n'ekiro tebiggwengawo. Nagambye Nuuwa okuyingiza abantu mu kyoto Nuuwa okuyingiza abantu mu kyombo yekka yali awulira eddoboozi kigeze yekka yagwibwangako omwoyo omutukuvu. Okitegeera yekka yalina omwoyo ensi yonna baali tebalina. Okitegeera then Nuuwa okuva ku mirembe gya Nuuwa Katonda yeeroboza Abrahamu. Kyo Bayibuli egamba Katonda n'ajjira Abrahamu mu kirooto awo yekka nga yawulira eddoboozi. Olwata Abrahamu n'akwata mutabani we Isaaka. Olwata Isaaka n'akwata Yakobo. Olwata Yakobo okitegeera n'akwata Yusufu. Olwata Yusufu n'agenda ku Musa. Olwata wa Musa paka ku Dawudi yeeroboza mu ndagaano enkadde ng'alonda omuntu ogu n'atambula nga babawo bannabbi omwoyo balinda mulinde bonna. Samwiri Elijah bonna baali bannabbi ng'omwoyo yeeroboza muntu yeyawudde ne Katonda. Kati yatuuka n'agamba yakyogera bw'ati waliwo enkolaze nti Katonda yagamba omwoyo wange taawakane n'amugja ku bantu bonna. Kino kyenga esaazi no kati tulina ekisa kyenagamba nti abantu bangi omuli annyo ayogera n'agamba nabadde ngenda kukola ekintu kino ne mpulira ekintu ekiŋŋamba tokikola. Olina omwoyo naye omuyita kintu
era eddoboozi eryokubiri erigamba ekirungi yoyo omwoyo omutukuvu kati ngenda kulaga yamutuwa atya kiri mu Joel essula 2:28 Bayibuli egamba bweti nti Mukama yayogera nti awo olituuka mu nnaku ez'oluvannyuma ndifuka omwoyo wange ku bonna abalina omubiri kale batabani bammwe ne bawala bammwe baliragula abakadde bammwe baliroota ebirooto abalenzi bammwe baliraba okwolesebwa mb'olituuka mu nnaku ez'oluvannyuma agenda kufuka omwoyo we ekyandiko ekyo nakikwako etwali twogera ku Sabbath ne nkugamba nti kiri mu Jeremiya Katonda yagamba ndiragaana endagaano yange empya kati ng'omuntu akyayigiriza muntu munne kubanga nditeeka amateeka gange mu mitima gyammwe kati kiri eddoboozi ly'owulya wadde tonnalokoka n'olina ky'ogamba nabadde ngenda kukuba omukazi ono naye eddoboozi ne lingamba akazi kaleko ojja katta naye ng'edde aligamba kuba oyo ye sitaani ekiwago kyo ntiwalina ogamba kuba lwana noba bagamba tolwana oyo agamba tolwana ye mwoyo oli tebaamulina ng'abantu basalawo okukola wasalawo okukuba kuba bukubi so mwoyo akabuli kwomu kati ssaawa zino buli muntu n'atannaba kulokoka akube tabeera mugwe kubanga oba mukyafu naye akubeera kumpi ayogera naawe kubanga Katonda bebe ekyandikwa kiri mu Jeremiya essula 1 Katonda yayogera n'agamba nti nkutaddewo okubeera nabbi yamugamba nakumanya yagamba Jeremiya yamugamba nakumanya nga tonnabwembwa na buto lwa maama wo era nkutaddewo okubeera nabbi kitegeeza n'atanaakolo Katonda yamumanya nga tonnabagenda mu lubuto wabula sitaani n'akujja ku kkubo lya Katonda kuva mu buto bwe ebyogere basooka otunaza nga twakazaalibwa ne batuteekamu kalitunsi kayayaana simanya biki ne bakujja ne bakunaazaako ate omukisa gwa Katonda gozze nagwo kubanga mu lusuku Eden sorry mwogenda mu kyogero ebyogero bakunaazaako ate mukisa gwa Bwakabaka ne bakussaako ne bakussa mu mikisa gyabwe ensonga kibaga bakunaaza kayayaana kyokka ate n'ojja mu nsi n'obulwa omusajja nozo kiti ayina odde bagaddayo ate busabo ate bakutereeze ayina bakuzza mu kyogero ky'obukulu bagukunaazaako era bawongedde kusiraanya n'osanga tugenda okulima ku ye bagamba senga mugende mulime ku bijja bya kojjammwe yafa tawasiza mwene musigala nga mulimo okwo kuva mu buto sitaani yasooka twefunza nga twakazaalibwa kati faloko tetulaza byogero Katonda yakuwa omukisa zayusiza ku kigambo yayogera n'agamba mu lusuku kiri mu Genesis essula 2 olunyirwa 18 n'agamba nti si kirungi omuntu okubeera yekka n'amukolera omubeezi amusaanira Katonda yayogera kitegeeza buli muntu alina olubirizi lwe kina kikugambako ekintu ekyo buli muntu alina omubeezi we wabula olw'obwenzi sitaani wano nga wakazaalibwa ojja n'omukisa gwe laba maama wo ne taata we bagukunaazaako mu kyogero kubanga emiti gye bakuteekako omuti nagamba guno omuti tegugaba mukisa n'omuti gulina kye gukujja kati weebale nnyo kati ulibayo nagamba ekyandika weekiri ebikola ddagala gulina kye gukwongerako gulina kye gukujja weebale nnyo naye kati obadde okimanyi nti abantu mu ssabo batulogera mu butonde kubanga sitaani amanyi amaanyi agali mu butonde okitegeera kati buli kintu ky'okkiririza muno ssaako enzikiriza yamanyi kisobola okukyusa obulamu bwo kubanga ojja amaaso ku Katonda n'ogamba kayayaana yagenda okunjayaanisa abasajja kyo Katonda yakuwa omu kati lwaki oyaayaana kyensonga lwaki abantu babeera mu bufumbo ate ne benda kubanga bakunaaza kayayaana olina okuyaayaanirwa ekyandibadde bakunaazayo ekikolo kimu ne bagamba kino ekikolo kimu kya musajja omu ne bagamba kayayaana oyaayaanirwe oyandibadde ayaba n'omusajja w'omu buli wotambula mukubo n'ow'ekigaali n'asiiya okitegeera buli omu n'asiiya kati golowooza olina mukisa kumbe bakwambaza kintu kya bwenzi kati ffe twali tugaana ebyogero abona ekyogero kye nandibadde mpulira ky'omwana kumunyiga mutwe kubanga ebikola ddagala bamutereeza omutwe ebyo mbiwulira naye ogenda owulira basenga muteekeemu ne guno gwa mukisa ate omuti gugaba gutya omukisa guno gwa bugagga omuti Katonda yagamba ddagala na mmere tekwaliko mukisa omukisa Katonda yekka yagugaba anti era bamunaaza ddagala anti eddagala liwonya ki si bulwadde bwe tubaamu na ndwadde zonna waliwo ekitegeereza omukisa wonna mukristo nange noli nakubuuza nenkugamba nenkubuuza omuzadde agawa omukisa noŋŋamba kituufu agugaba nenkubuuza bw'amala offa aba akyagugaba lwaki abantu bagamba banne muddeeyo ku bijja byammwe mulime ku bijja empewo zibafuuweeko kati ate empewo y'omufe kuweetya omukisa agukuwa oli mulamu kye nakugamba nti abaana bangi babeera ku kibuga n'akyawa maama oba taata we olw'ensobi kale ezibaddewo n'agaana okuddamu okwogera naye bw'amala offa n'agenda kumalayo n'akaaba nnyo n'andika n'okuddangayo okulima ebijja n'omuga wagaana omwetondera nga mulamu agamba taata maama nsonyiwa oyise muzimu kutuga
wagano mwetondera nga mulamu sikulimba oyise buzibu kutu ge mazima wagano omuntu wadde olya KFC mu kibuga wagano zimu twayidako nga mulamu n'omugaati kati amaze okufa ate ensi ekulemeredde bwate odda wa mufu tunduza maaso eri eggulu kubanga yasooka okugaba omukisa yagamba abazadde bakatonda ba ku nsi naye ate ye taata asingira ddala okitegeera kankwe kino ekyawandiikibwa kiri mu Bebbulaniya kiri mu Bebbulaniya essuula 12 olunyiri lwa 9 Bayibuli egamba bweti naye twalina bakitaffe ab'omubiri mbu twalina bakitaffe ab'omubiri ab'omubiri gwaffe abaatukangavulanga ne tubasangamu ekitiibwa tetulisinga nnyo okugondera kitaawe w'emyoyo ne tubabalamu Katonda azaala myoyo ngola naffe tugenda mu ssabo ne tugulumiza emisambwa jjajja naye nga tomumanyi tabeera nkona mu kika ky'ewammwe naye n'ogamba mweyana jjajjange kati oba awokkiriza akuzaale mu mwoyo ensonga lwaki patulokawula abantu bagwa mu makanisa emizimu nga gireekana oli agamba omuzimu gugamba baamunkwasa kubanga ozza omusamiri omuyita jjajja kati ne Katonda agambye temulisinga nnyo okugondera Katonda taata w'emyoyo ye yatuzaala mwoyo kubanga yasooka kutonda mwoyo gwa Adamu then n'abumba ekibiri n'assaamu kitegeeza yasooka zaala mwoyo ekibiri yabumba nfuufu then n'agamba ekibiri kyabumbye mugende muzaale mweyongere awo naawe omusajja n'omukazi okubeera bakatonda b'ekibiri naye tiyaba wakubeera bakatonda ba mwoyo gugwe yaguzaala kati ne Lucifer ekyo yakibaza n'agamba nange nkategedde nange nzaala emyoyo ensonga ki tulinawo abaana ba sitaani buli muntu akola ekibi wa sitaani n'akola ekirungi wa Katonda Lucifer azaala abakola ekibi Katonda n'azaala abakola ekirungi tuddeyo wali we tubadde onansonyiwa ombuuza obuntu bungi obwetaaga amiina katuddeyo wali we nabadde nga nkugamba nti bw'obanga osazeewo okusomesa abantu ng'ozze kuwabula bantu muddala ng'oli musumba kikulu nnyo bwebawa ekyawandiikibwa kibannyonnyole ate obaako ensonga gy'oleese nga mubutuufu egenda kuleetera abantu okuwakana gezaako balambulira ne mukama waffe yayogera ki lambulula kyagambye kiragiro ku kiragiro lunyiriri tombuzaabuza kumpaako lunyiriri lumu agambye lunyiriri n'olunyiriri soma luno some n'olulala kati Bayibuli egamba nti gonna mateeka endagaano enkadde n'endagaano empya gonna mateeka yayogera bw'ati kubanga omuntu yenna bw'akwata amateeka gonna naye n'asobyako limu ngazizza omusango gwa gonna okiwulira ekyo bw'ompaako ekyawandiikibwa kimu n'oŋŋamba Katonda akkiriza obwenzi akkiriza abakyala kawula taliyo simanyi omuntu yeeroterera ebyo nabyo nja kutuukawo ebyo nja kuwuliriza nemugamba emizimu ebitegiriyo naye nakugamba mukulu kisubiri nekugamba nti omulokole yenna atakkiriza nti waliyo emizimu toli mulokole kubanga ffe Bayibuli ekyanikwa kirimu Ephesians essula 6:12 kubanga tetumeggana mbiina musaayi naye tumeggana n'emyoyo egy'obubi egifuga mu bifo ebya waggulu tumeggana Lucifer mwoyo abo bawuli abatula ku mitwe mu ssabo myoyo n'ogamba obusungu bunninye ne mmukuba ekyo ekikulinnye mwoyo omwana obwenzi bwanninye n'engoberera omukazi ogwo mwoyo mubi okwerooterera mwoyo era gitukwata tukyali bato akaana akato eva omukonte guva mu mpale kenyonyogera bwe nolowooza kakali active nedda kazuuka kali kati omwana ali active kawula yamutandika dda Katonda gwe yabadde agamba nti si kawula nja kukulaga ebintu bino jasa obitegeere abantu abalamu bonna abaana abato bazuuka bali bwe bati lwaki golooza omanyanga sitaani ya traininga bye twazanyanga tukyali bato ne mugana nenga taata wayina kisenge na maama naye gwe n'otwala kawala kanno paka mu kiyumba maama ne taata ne mukoppeda n'ogamba abaana bano babiyigirawa ogwo mwoyo guba traininga kati goloza kya buto mama ne taata kawula mutandise muto ejo ngemizannyo weegiri ati shedi mukugamba kati goizo koza mizannyo goizo koza kikomaawo nti omwana oyo ali active naye tugenda okukula obulamu bwaffe bwonna kutandika coupling mu masomero oyonoonekera eyo ogenda otuuka okunoonya omusajja mu bufumbo mu bukulu nga mutuufu oliko soul ties nyingi abantu bozze weegatta nabo bangi kubanga okwegatta ndagaano kibula yagamba ekitanda ky'abafumbo kirongoofu abantu bedda bonna okutambulira mu byawandiikibwa omwana yavange wakanga ali vagini kitakyaliwo si musango naye kati fe abalokole batuzaayo mu kkanisa ekiyagambye mbu kawuula abatetaliiyo simanya balimba abakazi aba akomyewo Katonda amutereze embuuza lwaki obulamu bwe bwonna akudde ebinnyo abantu abo b'okudde ebinnyo amaziga gasigala ku mutwe gwo osera n'omulimba omwana nga toyi lubuto okitegeera n'obakuula nanja kukuzaalira n'oyo n'okuula abantu nga 30 n'otuuka n'ofuna gayi gw'osiimye lwasitawo ne mutukotuka mbufumbo nakukuba emigge n'ogaba nenze obufumbo bunnemye gwolowooza amaziga ge wakaabya bali mbu byakomaawo baziyita soul ties
buli gwe weegatta naye alina kye yakuteekako n'omusuubiza mba mulina endagaano gye mukoze mu nsi y'omwoyo kye nagamba ekyandikwa kiri mu Yokaana 6:63 omwoyo gwe guleeta obulamu omubiri tegulinaako kye gugasa kino ekibiri ky'omukulu kisubi bw'onaafa nvunyu omwoyo gudde ensonga lwaki basigala bakulootako omwoyo guddayo gye gulina okubeera kati buli weegatta n'omuntu mulina kye mukwasaganya Katonda yagamba sekisi yamwawula w'abafumbo omwami n'omukyala ekitakyaliwo kati ensonga lwaki amakanisa olwa gajjula abantu goza abantu bonna balina obufumbo obuteredde simanyi kati nno kati oba tokimanyiza kati kankuba ojja kusanga omulala nga yali wampeta mu bufumbo bwaso kati nga obufumbo bwalimu bakamugatta empeta emirundi egi ne Katonda afa amanyi empeta eyasooka eri yokka naga abasajja bonna mbwa natamanya ne wali agamba n'abakazi bonna malaya tubakooye goza lwaki myoyo kati kankuba kino omusajja namuyidde nga agamba ku kintu kyakawula ne ngamba Pastormale mugirira nawakanye omwoyo gwa kasembo yagambe kawula taliyo omuntu ye omuntu omukazi omukulu yeeto nange mba njagala kubuuza koza kawula kangamba ekintu kimu kulu kisubi kawula febe bitira spiritual husbands ne spiritual wives je biri ebintu ngenda nja kuwa ebyawandiika wala banti nyina yes nga webaka n'omusajja kati ndo kangamba ekintu kimu obadde okimanyi timira ebintu babiroga n'obiroga simanyi tokyegendezaako naye kankunyole kubanga ino kyogerako kitegere kubanga yakikubye n'akifuula kifa ate nga kituufu okukisibigoza kati kankamba ekyo towulirangayo omuntu bantu bagamba nti yeematiza aliko omwoyo gw'okwematiza masturbation tukiwuliranga ekyokuzanya weebale nnyo naye okimanyi nti osobola okwematiza paka ku myaka 8 towulirangako omusajja akwata omwana we towulirangako aleka omukazi mbuli n'akwata embuzi golooza abeera akikoze ye kamwoyo kawuula ebyo yabitukoza oli n'aleka omukazi n'ogenda ku mbuzi n'omusanga abonyabonya ekisibo ky'embuzi naye ng'alina omukazi oli n'aleka omukazi mu kisenge n'agenda mu kisenge ekiddako ne yeematiza nga takkuta ekyo nakikugamba kati nze ngamba bino ebintu byenasomwamu ebimu ku bye nasomolulwamu era oli wabiwakanya ngamba alimba yes kuba nze kanga omwoyo gwa pornography gwankwata ndi muto okulaba porn ekyo nja kyogera kuba ffe tuwa obujuliza abantu basobole okusumuluka abantu bangi balaba porn naye ekiva mu pornography kwematiza kati kyokka Katonda yakola engalo zino nga yazikola kukwata kukola ssente kati gwe kye bayita sex perversion ozitadde mu kifo gye zitalina genda bawuli abantu nga bagamba simanya dogo style simanye kabuzi biki ebyo kawula atusomesa kubijja ku nsolo anti ndi mukugamba kati ogambye dog style embwa ezibeera mu ggobe oziraba zigaya ne zeerinkinga zikosa ennimi zaazo naffe abantu balamu tuteeka emwa gye kitalina genda kati omwa Katonda gwe yakola okwogera ebyawandika ogenda okulaba oli muwemuzi mulamba dakika 2 owemula bigambo kubanga otadde omumwa Katonda guno mwayakola kulya na kwogera naye gwe ogutadde kati bateekawo nansonyo nendoza programu y'abantu bakulu baleeta blowjob ekyo ekintu golowooza kikoze bukozi mwoyo kawula yabitukoza n'oteeka omumwa anti kangamba ekintu kinagambye omumwa gwa mmere liri ssanyu nedda mukwano si ssanyu kyenagambye kankwekiro ekyawandiikibwa obulokole kyatukkiriza ntugamba obulokole buzibu bwetaaga abantu bategedde Katonda wagamba ekitanda ky'abafumbo kirongoofu mu Bayibuli tewali kyandikwa kyeyagamba kola kino ensolo ze zibikola lwaki n'abantu bakoze eki kyoliko ne mukyala wange sibimukola mukwano gwange abeera sex perversion abasitaani abayingidde mu kisenge ekyo era ensonga lwaki bw'otandika okukikola anti kyekiyita n'obwenzi kubanga kango ekintu kimu kulisibi ene topic ngazi omulamwa ninge yaguguseeko omulamwa ninge yaguguseeko neffe ekifuula nti olugendo lw'obulokozi luzibu bantu bangi batusese ne baluvaamu kubanga etudda ku mateeka Katonda beyatugamba tutambuliremu bigazi bingi kyenkugambye omumwa gwa mmere nsobola okuwa ekyawandiikibwa ekyagamba omumwa gwa mmere amiina yagala bakyala baffe babatwaleko tekiri ku ekyo njagadde jasi ekyo nkikubikulira bikuzi njagadde eggazi yakula kawula biki byakola omwoyo w'ebisiyaga kawula oli n'ava ku mukazi n'aga ati nze njagala musajja munnange kawula anti jasi kati gwe muli gwokiraba nti olowooza bajjajjaffe ekyo muli gwokiraba nti oli straight naye njagala kati fe abalokole ab'ensi babeera babikola ffe tuteekeddwa bikola kyenkugambye weba ogera nti kino style kimbuyambwa era ogenda otandika okukola embwa byeko ensonga kibagamba abasajja benzingambwa goloza bakijja kuki otandika okubeera ng'era embwa kubanga kyokola kya nsolo
kati ensonga lwaki abantu banoonyezza essanyu ne bawunzika ne lifuukamu ekibi ekyava mu kisenge ky'abafumbo n'ayingirira abaana be n'abazaalamu abaana ekyava mu kino ogenda okulaba bamaidi abo abakaabya ekyavamu kati njagala musajja munnange kuba tunoonya essanyu naga buli wookola ekintu ekiri wabweru w'obwakatonda ekivaamu sitaani akyekwatako so okwerooterera si kyetubaddeko weebale nnyo kankuwa ekyawandiikibwa kimu kubanga ye Pastormale agamba nti kiriyo nti musibira abantu makyaki omwo kangambe ekintu kimu balemesa okufuna abasajja singa bafuna abasajja ebyo tebyandibaddewo. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mmwe ne mudda mu kubalimba nti oyo kawuula. Nasoko kino ekyandikwa kiri Matayo 23:13. Bayibuli egamba naye ziri basangamu abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga muggalira obwakabaka obw'omu ggulu mu maaso g'abantu kubanga mmwe temuyingira n'abo abayingira temubaganya kuyingira. Omusumulokole yenna bw'avaamu ekintu ekyo aba alina baziiza okugenda mu kkanisa. Tukkirize ekkanisa z'obulimba weeziri naye ate n'entuufu weeziri. Kangambe ekintu ffe kkanisa Kristo atuyita mugole we kitegeeza tuli mukyala we mu mwoyo era bw'oba okangavula omusumba nti nabbi wa bulimba tokangavula kuyitawo kyogereko then omusabire nege ova ino ogamba makanisa gonna mafu kati obanga agamba Kristo ayinaayo mukyala we ku nsi era talina kkanisa gyagenda kukima ate omaze tugamba zonna nfu tondaze eyiyo nzije mpulirize ekigambo wabula buli wojja oŋŋambye eyo zonna nfu kati entuufu eriwa walina okubaawo ekituufu kyenaga waliwo ekifuna ekituufu kati yaggalira abantu aballo yingira kubanga oba wulira nti omusumba yavuddemu n'agamba katonda akkiriza obwenzi bakitwala katonda abo bakatonda abalala bayinza oba bikkiriza naye oba okkiriza katonda ono gwe tokkiriza mpa ekyawandiikibwa mbadde ekyo nkikayisizaawo buyisaako nakuwadde ekyandiikwa negamba Yokaana 6:6 nti omwoyo gwe guleeta obulamu omubiri tegulinako kye tugasa negamba tumeggana na myoyo tetumeggana mubiri wabula waliwo emyoyo kyenagambye nti omuntu abeerawo n'ogamba omusajja ku makya nayogere naye nga tuli fayini ate olw'eggolo n'anvuma waliwo ekimu era bagamba omusajja alina ebimwambala myoyo okitegeera omuntu ekimulese omukazi n'ayingira ekisibo ky'embuzi taba yekka taba nnomo okitegeera wabaawo emyoyo kati gwe bw'oŋŋamba nti omuntu okwerootera gooza kijja kyokka mukusirika ngamba ekintu kimu sooka ombulira ekintu ekyo okwerootera wekululwo kijja kitya weebale nnyo waliwo ekyandiko ekisooka kyengenda okuwa waffe mu bulokole tukkiriza nti buli kintu ekirya bunnomo kyenagamba wuli nti omulwadde yatuukirira omusawo waliwo endwadde z'omubiri nga zo bagenda kuwa empeka omire ne bagamba omusajja omutwe guma muwe panado ogulu kwamenyese bamuteekeko pulasita okitegeera ne wabaawo n'endwadde nga ne bonaagenda mu ddwaliro n'obagamba obwenzi bunnuma tebalina ddagala kati waliwo empeke z'okwerooterera teziri bajja kugamba funa omukazi katushegeza wana batalina mukazi ajja kwendanga bwenzi buli gwasanga kwati gwo wagidde ale ayende fe tugamba waliwo omwoyo ogumuliko tulaba nk'omuntu agamba nti nze mutuufu mmadde ekisubi osobola ne mukyala wewaka nga mutuufu okuva ewafu wafuna omukyala toddanga mukwenda n'obaawo agamba mwana nze sirira mu suwaani emu kumala mwaka naye ng'alina omukazi nabampeta ng'era ye buli wiiki yeebaka n'omukazi omulala olowooza ali yekka kati goba weefuga ye tasobola kukola ki kitegeeza gwe katonda ekyo kyekikusumulamu oyinza obba olina weakness ewalala naye ate oli ye weakness kati ekyo tuyita weakness mwoyo gwe gumumegga kati ogwo teguvaawo na mpeke teguvaawo na kkomera guvaawo na kusabira kubanga katonda nagambye mwoyo yakwata kweza endwadde ez'omwoyo ogezaako okufuna bulungi kati waliwo ekyawandiikibwa ekyagezaako okugamba nikinaga katonda afe ayogera okitegeera waliwo ebirooto ebya katonda ebiva eri katonda n'obawo n'ebirooto ebiva eri sitaani n'ebirooto eby'endowooza naye sitiirwa endowooza omulabe yagifuga bwetabaamu katonda kyenagamba omuntu bw'osula ng'olaba muvi n'olaba muvi mukaaga ne weebakira mu firimu era ogenda loota oluusi bajja kikyani
kubanga obwongo bwasuze bukoze eki bulaba ekyo okitegeera ebyo ebirooto weebiri oba n'osula njala nga mutuufu obadde enjala tofunye ssente ya mmere ya leero n'osula nga tolidde era ogenda kuloota olinga ali mu woteeri ali emmere ennungi kubanga omwoyo gwebase enjala omubiri enjala egutta kati obwongo bwonna weebasoga singa nfunye ku ttooka olwaleero kati n'oloota ng'olya ekyo nja kukyawulira nti kyanjawulo ne gino emyoyo gy'enkola gye ndi mu kugamba era waliwo ekyawandiikibwa ye kyagezaawo kugamba kyekyo kyenjala okuwa ekyawandiikibwa kyakyo kiri mu Isaaya essula 29 olunya olw'omunaana awo kiribanga omuyala bw'aloota yalaba ng'alya naye n'azuukuka obulamu bwe nga tebukkuse kino kyandi mu kugamba kiringa omuyala bwe yasuze then n'aloota ng'alya naye lwakuba nti abadde talya mu mubiri n'abiroota era azuuka enjala emuluma okitegeera obulamu bwe nga tebukkuse oba ng'ow'ennyonta bw'aloota laba ng'anywa naye n'azuuka laba ng'azirika obulamu bwe kati ekyo tukyagezaako kugamba nti tugeze n'osula ng'obadde olaba pooni ng'obwongo obufakasinze ku bifaananyi bitaliimu era ojja kwekanga ng'ebirooto byo byetoloddemu ebintuntu ebyo naye era eyakulabisizza ekyo fe tugamba era sitaani mukulu kisubi tetulina we tugenda kuddukira sitaani nga tuli ku nsi eno buli kintu ekibi sitaani buli kintu ekirungi Katonda afuga omubiri gwe n'agamba nawasa senda Katonda yakusoboseza ekyo yakuwadde ekisa n'ayina omukazi ow'empeta nga ye bumeidi bonna agaaya okitegeera baganda b'omukazi bakyabona bonna agaaya sitaani okitegeera kati n'omwana omuto n'agamba nti ye buli ssaawa afuna wet dreams ezo ekyo si kya buntu tekiri nnomo lwaki obanga byatandikira na mu buto n'ogera olaba era ng'omwana bagamba ng'era ogala ne taata w'emize gy'alina kana omwana kiri kimulimu ekyobwenzi ng'ebirowoozo bye byonna kati kawula ng'amutandiseeko kati badde nga kino ekyekirooto nti bwe twawula ebirooto by'enjala ekyo kirala okitegeera ne wabawo n'ebirooto bya sitaani tugende mu birooto by'okwerooterera amiina awo enjagala okumanya kubanga oli yamatiza ne matira nendowooza nti mutuufu ekyo mukulusibi kyentera okugamba nti sayansi tajja wali Katonda ebiseera ebisinga ensonga kye n'abasawo balina batuka ne bagamba Katonda akole ogugwe waliwo batuka n'abasawo n'abaasoma ne kibassuka nga baga kintu tukitegeera nga Salaayi okuzaalira ku myaka 9 okitegeera abasawo teri musawo wa mirembe gino asobola kukinnyonnyola so bwe tugenda mu kino muso okwawula ennyanja teri asobola kukinnyonnyola kati ono bwakugamba nti abakazi abakulu ekkanisa mubasibidde mu kkanisa mubalemesezza okufuna abasajja wabula mubagamba mbu baliko kawuula naye nga bambi oli awadde ekirooto agamba ndoota ekisajja nga kinkozesa bwe totegedde ekisaya kikyagezaako okugamba kuba abantu bawadde obujulizi bungi waliwo nawo obujulizi nagamba nze bannange Mukama yansumuludde mbadde nga nkwata embuzi oba mbadde nkwata enkoko olw'okujja mu kkanisa Mukama n'amusumululamu ekyo ekintu naye nga yagamba nasooka kulootanga ng'embwa engoba waliwo ebintu bye batuloga kuva mu ssabo kye nagamba omuntu asobola okutwala enkwaso yo n'agiteeka ku malaalo oba n'akulogera nagamba kati bino bya buzibu yasamiddeko yasobola okukitegeera omuntu musobola basobola omutumaako obwoya bw'embwa oba ekintu kyonna kubanga embwa ffe mbirooto byaffe ekiikirira omuzimu ogw'obwenzi nga bwe nagamba embwa bwe zibeera mu ggobe embwa ensajja zisobola okutambula okuva ku muluka okujja ku muluka omulala just ku kabwaka ensonga lwaki ekiikirira omuzimu ogw'obwenzi kati abatira bifuna mukyoto kati fa abalokola kye nagamba ow'omwoyo yakebera eby'omwoyo wembi tasobola bite kati neewunyiza Musumba butabitegeera naye nga amakanisa amalala gabitegeera gamanyi abantu kyabamegabanga ffe ebirooto message y'ebirooto mu nsi ffe ey'omwoyo ey'obwakatonda tubivuunula bulala n'abasamiza babivuunula bulala ensonga lwaki eddanga omuntu bwe yalootanga pupu naloose enkwata mponga jjajja bamugamba ogenda kwata ssente kyokka ate pupu agirawo ate afaanane ssente Katonda akulaga oli mukyafu olinaga naloose essimu yange egwa mu toilet nebamugamba ogenda funa mobile money Katonda akulaga essimu mulimu pornography mulimu amasimu ag'obwenzi oli mu bwenzi ng'akulaga ffe tukivuunula nti essimu nkyafu okitegeera kyokka ate bano ab'ensi ne bagamba ngenda kufuna ssente kubanga wemba nkwata mupupa jjajja ne baŋŋamba ogenda kufuna ssente kati waliwo ekirooto kati kakuba ekintu kimu bino byabugazi biwanvu byekugamba naye nebaza Katonda nti oluusi obimbuuza abantu basobole obitegeera
kakiringa nkwe ekyo kulabirako kimu ebiroto byonna ekyo toffe muloko tukivunula mu context yakyo mwe kijjidde yes nkuwa katono nnyo nso loota ebikajjo nga mukama ndaga kusiiba kubanga mu bisiibe bya ddwa ebituba tusiiba abalokole osookirizibwa okulya ekikajjo omuntu ombiri gwo gusobola okusigala mu sukaali n'omanya nti katonda ayinza okuba badde aŋŋamba kisiibo tayinza bula bwe n'omanya engeri bujo gy'abadde ayogera naawe wanaŋŋamba kisiibo kati ate omusamize bw'aloota ebikajjo kyekyokulya jjajja ndawula kyasinga okwagala era ekijjulo kya ndawula bibala era ebibala ebisookawo bikajjo kati yo omusamize aba akifunye nti baŋŋambye ŋŋende ensamiriraani ndawula kyengambye buli omu abivuunula bulala feno tubivuunula bulala era bw'obuuza basamize bakimanyi jjajja ndawula yalina ekijjulo ky'ebibala ebibala ebisookako kikajjo kati ate feno mu nsi y'omweyo bwa Katonda bw'akulaga ekikajjo tumanyina obubala ennyingo nabaze ennyingo 3 kyegeza ŋŋamba nsiibe dry 3 wabula wakati mu dry eyo okkirizibwa okulya ennyingo ezo 3 ez'ekikajjo zewakoze eki kati feno tukivuunula bulala wabula ate ne bali ne bakivuunula bulala kati kyengambye nti ebintu bino eby'omwezi si buli omuntu asobola obitegeera ensonga lwaki abanyikiddemu kati n'essaaza oyinza okuba ogamba naye sibitegeera byaŋŋamba naye nzikiriza osooka kuba ng'olina by'ojjamu mbitegeera njagala oyongera onnyonnyole amiina okwerooterera okwo nze kwe njagala okwongera okumanya nkirabo okitwala kwendi mu kulambula okulaga ekino ngezeeko njagala kumanya kyenjagala okumanya oba ddala abantu bano babeera beekoza babeera balimba abamu balowooza baba ne stress zaabwe ez'abasajja nti bw'atuuka eyo n'abanga mukulu kisubi byajja okuloota tuyita wala nnyo mu bula kinagambye tugenda okujja eri Katonda kyo alina ekintu kyayogera n'agamba nti nakiwulidde bonyi n'agamba abalokole bamala afuna ebizibu yalokoka yakyogedde kyokka nga mulokole kantu ako neŋŋamba ate nga mutuufu wanga Bayibuli Dawudi yatugamba nga sinnabonyaabonyezebwa nakyama kituufu obadde okimanyi mukulu kisubi Mukama bw'akuwa obulamu n'oba ne ssente nnyingi toddamu kunoonya Katonda obeera ogamba mukyaki ŋŋendayo okwebaza tomussaako nnyo na focus eri awo yamanyi Mukama yampa kati neebaza bwebazi si kikulu ekyo okwebaza mukwano gwange batoyinza kusaba nga kifa abalokole oli ne bwagaggawala ati asigala anoonya Katonda kubanga byonna yabituwa okitegeera obadde okimanyi nti ekyandiko ekiri Bayibuli yabagamba nti omuntu omugagga ayinza obutayingira bwakabaka bwa Katonda oba nkusomerewo kankusomerewo akantu ako ate ffe tumanyi omwavu yatayingira nedda mukwano gwange n'omugagga nga wagaggawadde obulungi buli kimu otandika kwesiga ssente efuuka amaanyigo omune bwakutiisamu omugamba negwe omutegeera bulungi omumanyi kubanga osobola opangisa ow'emmundu osobola omukola kyonna ky'oyagala otandika osinza ssente ne weerabira eyazikuwa kyolaba atugamba nnyo nti bwe mugaggawalanga bwe ndiba mbagaggawazza temunneerabiranga okitegeera omuntu jagendeza omuntu yenna ng'abadde mwavu abeera munoonyi wa Katonda era abeera aga Mukama singa nnyamba ewa ataba mulokole oba ataba nga musabi tava mu masabo oba musiraamu tava ku musaalo naye ssente bwe ziyingira ebiseera ebisinga ensaba ekende ati kati bannange mbabbize era asindika kimu kya 10 banne sikyasobola kujja emirimu gikola ki kubanga agamba Katonda munne wampa emirimu kendeezaako kubanga kubamu ku bwavu nkomewo nsabe okitegeera kati mukulaga nti oluusi gwe kyembadde nkugamba nti bw'ofuna ssente nnyingi ate osobola obuva kyogera ku muntu nga abaye tamanyi Katonda gwe tukkirizaamu oyinza obuva Katonda okitegeera kikino kyebagamba nti nga kizibu nnyo omugagga okuyingira obwakabaka obw'omu ggulu wakirimbwa eŋŋamiya okwenyiga kyendi mu kusomera njala nkikuwe sina kyenkugamba ne sikikuwa we kiri zimbade manye omwavu kijja kuba kizibu ogenda okuyingira eggulu Matayo kuliko n'omugagga ono alina okwefubako ennyo kituufu so ebintu bino byonna Pastormale bw'aba abyogera just kinnuma bulumi nti amanyi amazima wabula ayinza okuba alina obusungu bwe ate n'amaani agamba ekkanisa zonna nfu atulage ekkanisa entuufu kuba ekyandikwa kiri Mbebbulaniya ekigamba temulekangayo okuŋŋaana lwaki ebiseera byo bye yabeerera mu kyaki yaŋŋamba yali amyuka omusumba omu kati omusumba oyo omu gwe yali amyuka ate gwasinga okuyita omufere kati kati eŋŋamba yasookera mu bannabbi ba bulimba ekyo takissa ku Katonda tanyigira Katonda nabbi obulimba oba yamuwabya takyawa Katonda akomewo eri Katonda omutuufu kati wabanga naye tumuyita musumba
atubulire kanisa entuufu okitegeera aha nyekyandikwa kiri wano kyembadde nkugamba waliwo omuvubuka yajja nasinkana Yesu laba omuntu najja gyali n'amugamba nti mukama wange ndikola kigambo ky'ekirungi mbere n'obulamu obutaggwaawo n'amugamba nti ompitira omulungi ali omu naye bw'oyagala okuyingira obulamu wulira amateeka n'amugamba nti galiwa Yesu n'amugamba nti tottanga toyendanga tobbanga towayirizanga osangamu ekitiibwa kitaawo n'ennyoko era yagalanga muliraanaawo nga bwe weeyagala wekka omulenzi n'amugamba nti ebyo byonna nabikwata n'amugamba ekikuweebuuseeko kimu ate Yesu n'amugamba ekimpeebuuseeko kyate Yesu n'amugamba nti bw'oyagala okuba eyatuukirira genda otunde ebibyo obigabire abaavu omuvubuka ono yali mugagga ng'alina ssente genda otunde ebibyo obigabire abaavu oliba n'obugagga obw'omugulu olyoka ojja ongoberere omulenzi bwe yawulira ekigambo ekyo n'agenda ng'anakuwadde kubanga Yesu yamugamba genda ate otunde ate nze nnyina ssente nze mubuuza kibuuzo kimu nnyingira nti obwakabaka obw'omuggulu naye yamulaba mu mutima ng'asinza kati bya bugagga bwe okiwulira n'amugamba nti genda otunde yali amukema kumulaba oba asobola okuleka byonna ku lwa Katonda okitegeera n'amugamba genda otunde byonna by'olina ojja ongoberere omulenzi bwe yawulira ekigambo ekyo n'agenda ng'anakuwadde kubanga yalina obugagga bungi Yesu n'agamba abayigiriza be nti mazima mbagamba nti kizibu omuntu omugagga okuyingira obwakabaka obw'omu ggulu era nate mbagamba nti kyangu eŋŋamiya okuyita mu nnyindo y'empiso okukira omugagga okuyingira obwakabaka obw'omu ggulu yalina ensonga lwaki akyogera kiri mu gundi kyekyo Matayo 19 okuva ku lunyiriri okuva ku nyiriri 18 okitegeera yakimanya nti waliwo abantu abamu kati nga tebakyasinza Katonda sente bwe zajja ennyingi era ajja kutona n'agamba omuntu ono takyali nange okitegeera amiina kati nkoma wano mukulu Kisubi obudde budduse nga nvudde ku mulamwa gwaffe twabadde onziza Kawula nga twabaye tugenda wa Kabaka Sulemani Kawula naye ekirungi yamwogeddeko Kawula yamwogeddeko kituufu then Kabaka Sulemani yalina abakyala abangi n'agamba nti awo Katonda akkiriza okuwasa abakyala abangi Katonda awakkiriza okuwasa abakyala abangi naye nabadde njanku ekyandikwa kino ekya Kabaka Sulemani kituufu Kabaka Sulemani yalina abakazi bangi mu byawandiikibwa bye yasinga ndowooza teri muntu yali abaddewo ku nsi kuno yalina bakazi nga Sulemani kankusomera ekyawandiikwa kitandika kiri mu Bassekabaka ekisooka essula 11 okuva ku nnya olusooka paka ku lwokuna era Kabaka Sulemani n'ayagala abakazi bangi bannaggwanga wamu ne muwala wa Falaawo abakazi ab'okuba Mowabu Abamoni Abedomu Abasidoni Abakiiti ku mawanga Mukama ge yagamba abaana ba Isirayiri temugenda nga mwabo so tebajjanga mummwe kubanga tebalirema kukyusa mitima gyammwe okiwulira okugoberera bakatonda baabwe Sulemani ne yeegatta nabo era yalina abakazi 700 abambejja n'abazaana 300 abakazi ne bakyusa omutima gwa Sulemani wulira yalina abakazi 700 omusajja yalina omugongo okitegeera yalina abakazi nga teteriyo ndooza muntu kunsasana kirowoozaako ekyo kubanga olwatuuka Sulemani ng'akaddiye abakazi ne bakyusa omutima gwa Sulemani ne bakyusa omutima gwe okugoberera bakatonda abala omutima gwe ne gutatuukira eri Mukama Katonda we nga bwe gwali omutima gwa kitaawe Dawudi kyekiri kye nagamba nti mukulu Kisubi ffe mbulokole tukkiriza nti Katonda bw'akuwa omubeezi akuwadde prayer pattern kubanga akuwa mulokole munno nkireesebwe ntyo kubanga batakuwa mulokole munno akuwa prayer point akuwa kyakusabira kubanga gujja kuba mulokole ng'ate yakyali mu nsi akyanywa ku kenge kwegamba nga essaawa ze wandimaze n'ebbaawo nga mukutte essaala musaba ate yaja ava mabaala nga atagala kati obeera mu kusaba Mukama tereeza omusajja eyandisabidde future egende mu maaso omwami omufudde prayer point ensonga kife tukkiriza kati Kabaka Katonda kyali yagala abaana ba Isirayiri nti temwegattanga mu bamisi temuwasaayo abakazi mwewaseemu mmwe mwennyini kubanga mwe muntegeera mube nga mutambula wamu nange Sulemani n'awaba n'agamba nze yawasa abakazi 700 okuva ate nno Katonda si yamugaba yabagamba temuwasangayo
oli yagambye Sulemani yalina abakazi bangi namwe tukkirizibwa okuwasa naye n'owulidde nti bajja Sulemani ku Katonda kubanga yali yabagaana okugenda mu mawanga kati ekyawandiikibwa tiyakuwadde lunyiriri ku lunyiriri yagambye bugambi Sulemani yalina abakazi bangi kati ng'alinga agamba nammwe muwasa abalokole kati owulidde mbu ne bakyusa omutima gwe okitegeera Sulemani mutuufu omutima gwe gwakyuka Sulemani yawandiika ebitabo alina ekitabo kya Solomon Song of Solomon alina n'ekitabo kya Proverbs n'ekitabo kya Ecclesiastics kati mu kitabo kya Ecclesiastics okuva ku nnyololo essula 7 nnyololo 25 26 Bayibuli egamba bweti Sulemani yayogera okiwulira mukama wange nakyuka omutima gwange ne gunkakasa okumanya n'okwekennenyanga n'okunoonyanga amagezi n'ensonga z'ebigambo n'okumanyanga ng'obubi busirusiru era ng'obusirusiru ddalu Sulemani yayogera ebigambo abadde n'abakazi olusanvu mutuufu yatuuka n'alaba kati takyalina jjadda Katonda amuvuddeko okiwulira ku lunyolo 26 era n'endaba ekigambo ekisinga okufa okubalagala wulira kyayogera mbu n'endaba ekigambo ekisinga okufa okubalagala ye mukazi ye kenyini agambye ekigambo ekisinga okufa okubalagala ye mukazi okiwulira kati nga bwe nakugamba nti mukulu kisibi kangamba ekintu kimu tawulira nk'abantu batogamba naye omwana ono afiiridde mu maanyi omwana afudde muto okukuba kubalagala muwulira nga mwena mugamba omwana abadde akyalina bingi ebyokukola okwo kubalagala nsazaamu oli n'afiirwa omwana we nga muto okufa kuba kubalagala nnyo waliwo omuntu afa ku myaka egyekye ne bagamba era bambi awumule ensi agirabye noba wafiiridde mu maanyi okwekufa okubalagala kati Sulemani kye yagamba mbu ekisinga okufa okubalagala ekisinga okufa ekyo ye mukazi yalina abakazi lusanvu kati abeekokkola agamba ye mukazi okiwulira ebitabo bino abiwandiika olwakyuse bino ebiddirira byonna kubanga wali mubakazi olusanvu yawasizanga mu kitabo kya Kings wano mekere omubuliza ali eno wansi wano ng'akaddi yagabula 9 bye baana bange muta abakazi okiwulira mbu omukazi mbu omutima gwe byambika bitimba emikono gye giringa enjegere mbu omukazi emikono gye giringa enjegere buli asanyusa Katonda ali muwona naye alina ebibi akwatibwa ye ngenda kulaga yali agamba mukazi kikaaki yawunze katafunye mukyalo oyo wanalage Katonda akuwa omukyalo oyo ng'olubirizirwo ku bwenzi bwe yakola mu bukadde nga takyasobola kusinkana mukyalo oyo omu era yagamba bw'ati kiri omubuuliza ekitabo kye yawandiika essula 9 n'olunyiriri 9 beeranga n'omukazi gw'oyagala n'essanyu ennaku zo zonna ez'obulamu bwo obutaliimu bubeeranga n'omukazi tiyagamba bakazi ani ayogera bw'atyo Sulemani yagamba kati abadde n'abakazi abangi tali mu kugamba nti beera n'abakazi b'oyagala yabula agambye beeranga n'omukazi gw'oyagala n'essanyu ennaku zo zonna ez'obulamu bwo obutaliimu bwakuwadde wansi w'enjuba ennaku zo zonna ezitaliimu kubanga ogwo gwe mugabo gwo mb'omukazi oyo omu gwe mugabo gw'oyinza okufuna ku nsi kuno Sulemani kati ono gwabadde asibako abakyala abangi ye ate atuukaga abannange alaba tebikyasoboka yabalabye edda mbu omukazi okufa okubalagala kwenkanankana n'omukazi nkiraba okitegeera kati yagambye beeranga n'omukyalo oyo gw'oyagala n'essanyu ennaku zo zonna ez'obulamu obutaliimu nakka wansi n'agamba kakino kitabo naye yakiwandika Proverbs 18 onyolwa 22 mbw alaba omukazi ow'okufumbirwa alaba kirungi era afuna okuganja eri Mukama mbw alaba omukazi w'abakazi olusanvu kati yagamba mbw olaba omukazi oyo omu bw'ofuna okuganja eri Mukama kitegeeza naye abyegaana amaze okulaba abakazi abangi kiri kyekiwandika kinakwai nenkugamba nti wadde abantu bano bakola obwenzi n'ebyandikwa bino byalekebwangamu tusobole okuyigirako ffe abaliddawo kubanga oyinza okugamba kubanga mukukisibinka ngamba ekintu kimu bw'ogamba omwana omuto nti amazzi gookya kati amaze gakwatamu taligayiga nti gakola ki bw'omugamba nti okuzanyira ku teeroze ziriko ebyovu ojja kugwomenyeke bw'atamala kugwa tamanya nti tata kye yali aŋŋamba kyali kituufu kati byandikwa bino byalekebwangamu abasajja abaatemula ate Katonda n'abakozesa okubaba n'abajjamu ekirunnyi ng'akulaga naawe amenye essaawa eddeyo gw'abadde mu bwenzi nsobola okukugjamu omuntu omulungi kati nga nze yali omwenzi anzigyemu ate okubuulira enjiri okitegeera kandi bano abasajja yalekamu ebyawandiikibwa byabwe
tusobole okubirabira ko so tuleme goberera biri ebyaliwo nnyo kati bwemba nsoma lunyiriri ku lunyiriri bwe ngendayo n'embisoma sijjaamu kati Musumba waffe ajjamu akanyiriri kamu Exodus 21 essula onyirwa 10 bw'obanga n'abakyala bangi buli omu mugabire ebiyungu ako kakutte talabye Katonda bwe yajja amateeka ga Musa ge yassaamu yagoogerako ki kuba nakubyandika olinga amateeka ye kennyini agamba bannange nabagamba mukazi omu na muki Musa bye yabagamba lwabukakanyavu wa mitima gyammwe yabalabanga muyina bangi ate nakyabbako yanabagamba kale goba owase n'omulala kubanga yali muntu mukulu kisirika ngamba ekintu kimu nti n'abasumba bonna bantu si bakatonda n'omusumba asobola osobya enkya neyenenya gwomuwala omuto omusumba asobola okwebakirako mu kkanisa nolowooza gwejogolooza Katonda oba yanneebaseeko muntu tomanyi bikolimo biki byabakutaddeko kuba Bayibuli egambye tokomangako oyo bwe yafukako amafuta kati gwogenza omwemoleddeko yeebase naawe ye agenda kuddayo amanyi kyakoze kibi yenenye gwe mukazi wattu osigale ng'olowooza musumba asobola okukwagala kumbe wamwakisa nti aboola bangi bajja kyenagambye ekireeta abantu mu makanisa abasinga kuwona ddwaliro naye kati olwaba bannabbi b'obulimba nti buli muntu ajja buzi naziza okusumulwa mu bwenzi kati awo Pastormale mukyamu agamba nti abafunye ebizibu be bagenda mu anti wulira ekyoga sikinako tabula kyeri mu kwetolererako ye bw'ayogera bw'atyo takugambye nti ekkanisa ddwaliro waliyo abatannawona nga walaba eddwaliro bwe libeera ojja kugenda mu ddwaliro osangeyo bebakaleeta nga amagulu gamenyese osangeyo bataddeko pulasite banaatera osiibula osangeyo buli kika kya mulwadde osangeyo n'abawonyi osangeyo n'abaleesa abalwadde kati gwe omulwadde munno bw'akukwana tosobola kutugamba nti ate Katonda mubi wakkiriza omulwadde munnakwane pasita bwakwana n'okkiriza munnange tonneesomera byawandiikibwa okitegeera singa obadde osoma Bayibuli wantegedde nti pasita mufumbo ate lwaki ankwana nzikirize naye olw'okuba tujja bamanyi abantu balimu kino ekyokusinza abantu kyenjakuwako ekyaneka nekugamba omuntu asinza omuntu osinza nkonge eyo nkonge ne tayimba gisigukulawo neevaawo Katonda agijjawo neevaawo okitegeera kakinyiza okugamba nti bannabbi obulimba babizza abawala abangi oba abakala abakoze ebyambiyoni abasinga bafudde n'okufa ndowooza naye gwe gwe yakikola osigala n'obulumi gy'oli Katonda yakola ki tewasoma byawandikwa tewabyesomera tuddeyo kunno n'omuntu akwate Bayibuli ye nga Musumba bw'agisomesa mu gugo naawe nagambye Katonda yatufukako ffenna omwo nakuwadde ekyawandiikibwa omwoyo oyo mukulu kisubi waali era atuwulira bw'omugamba nyamba ntegeere ebyawandiikibwa bino tewaliwo njawulo ndala n'abasumba kyennyini kyebagamba n'asoma Bayibuli n'agitegeera ayita mwoyo mutukuvu kati ekkanisa entuufu tezizibira bantu bweru zisomesa abantu okutegeera omwoyo omutukuvu n'omuyita n'omugamba njigiriza ebyawandiikibwa n'abikuyigiriza kubanga toyina njawulo nnyo na musumba n'omusumba mwana wa muntu naawe ge kennyini nnyini ali mu kanisa gwe basumba enkyo osobola ovaamu omusumba okitegeera ekintu ekyo enkyo osobola ovaamu omusumba kati gwe bw'oŋŋamba nti ekkanisa zonna nfu waliwo entuufu waliwo ekkanisa ya nnabbi w'obulimba avudde ku mazima ga Katonda kubanga buli w'ova mu kituufu ofuuka nnabbi wa bulimba buli w'owaba ofuuka nnabbi wa bulimba ebiseera ebisinga naye ate mulimu abamu akozeeyo ensobi n'agitegeera n'agitereza neyeenenya n'akomawo eri Katonda tosobola kugamba nti bonna bafu kyenagambye ekkanisa mukyala wa Katonda kati gojja kukuba abantu bonna nti bafu okuba mukyala w'oli ye amanyi batuufu kubanga agambye nkomawo okukima ekkanisa kyogamba talina gyagenda kukima abula bagambye abantu mwenna mudde mayumba gammwe musabe Bayibuli etugambye temulekangayo okuŋŋaana kankuwa ekyawandiikibwa ekyo tulina okukuŋŋaana kati gwe bw'oŋŋaana okuŋŋaana ndaga eyiyo nzije nsikole ki bwe nsabirawo nawe nsabidde ati kyengambye tuluŋŋamizibwa mwoyo si wabi si wabi kyenkugamba nti buli gwolaba atudde mu kkanisa yaluŋŋamizibwa mwoyo tuulaawo tetuganye waliwo n'abataluŋŋamizibwa mami nga yakalokoka muntu yeetaaga akyayiga buyizi nga kanisa gy'alimu omusumba asomesa Bayibuli n'akusomesa n'agamba omwoyo ayogera bw'ati n'akusomesa buli kimu then otuuka Mukama n'amwera ye kennyini eddoboozi n'amu kati genda wano weetaaga okusumulwako genda wano ojja okujja kino okitegeera nga w'otegedde Katonda ekyombuuza bwengenda wonna tekirina buzibu kasita obanga omwoyo yakoze eki kati kitwala abantu mu bannabbi b'obulimba bambi tebamanyi mwoyo omutukuvu era omusanga agamba man of God nga buli kimu yakimala man of God ye Holy Spirit ye Son ye Father byonna ye busatu naye ekkanisa entuufu ekuyigiriza Katonda ekuyigiriza omwoyo omutukuvu tekukweka
kati mbayi njanko kino ekyawandiikibwa ku nsonga eno yemu just katono male nveeyo Bayibuli eyogera bw'eti Abaebbulaniya essula 10:25 temulekangayo okukuŋŋaana ng'abamu bwe bakola waliyo abamu abagaana okukuŋŋaana ne baziyiza abalala okukuŋŋaana abantu baliko ebyoyo gye basumbuwa bagenze mu makanisa kusumula amalwaliro gaalemwa dda towuliranga omuntu agenda buli ne bamugamba bamutadde mu sikaani naye tebalaba kimuluma takiwulirangako ekintu ekyo ogenda owuli abo abasamize oli no baamuloze nga mutuufu kye baamuloze ebyuma tebisobola kiraba kati ogw'omwoyo bw'otadda mu ssabu fe tujja mu kkanisa kubanga Katonda w'omwoyo yakwata ku egyo emyoyo yagizza emagombe kati gwe yakuloze ne bakuwa amagezi kudda mu ssabo ze wa sitaani kye nagamba sitaani akwetolooza mu kasanko bw'atakusula mu musamiza akusula mu nabbi wa bulimba kati ekinoonyesa abantu mu makanisa era abasumba balina amafuta kati gwe atagayina tasobola kugoba mizimu ogenda kwefuula nga musiraamu ogambe amajini gasiramuka kyekyo kyagezaako kugamba nti kawula taliiyo kwerooterera obanga asiramudde sitaani n'omugamba taliiwo oba olimba nate nga gyali kiriwa kyoyagala okusembyayo ku nsonga amiina kati ensonga gyebanjira okusembya ya Abrahamu yokka bba yagambye Hagali kikwekwa wenjokoma Abrahamu yamwogeddeko atya Abrahamu yamwogeddeko na Abrahamu yalina omukyalo owokubiri naye nga akantu ako nakakoonako oba nti saakalambulula nnyo olw'obudde bwetera okuba nabwo nti oba buki just kankonewo obukonyi katono nnyo ku nsonga ya Abrahamu kati mukulu Kisubi omukulu ono awanye ekyawandiikibwa kino nti obanga owasa omulala emmere ey'obugole n'ebigambo bye eby'obugole tobikendeezangako kikyandikwa kiri bw'oba oli omuleese ofuna omulala n'olisigala ng'ogendayo bino tobimummanga Musa ye yakyogera era programu emu nakuwaako ebyawandiika okulaga nti Katonda Musa bye yakola Katonda yabigaana n'agamba ebyo saabisaawo okitegeera kubanga Musa muntu yeesalirawo wadde yawuliranga eddoboozi naye yalina bwe yatuukanga olw'obo abantu baamulinga bubi n'aga lino bangi nnyo kankole ki n'agendera ku muntu nassaawo etteeka naye Yesu byajja yagamba nedda tekyali bwe kityo kati ku kya Abrahamu mukulu Kisubi Katonda si yawa Abrahamu Agali era bw'ogenda mu Genesis essula 16 olunya olusooka n'olwokubiri mu 15 Katonda yali agambye Abrahamu nja kukuwa omwana Abrahamu yambuuza ntambudde naawe nkuweereza siina zadde namuga ngenda kuwa omwana Saala ali kuzaalira omwana kati nga womanyi nti era Sulemaani bwe yagambye omukazi ngera Eva bwe yakema Adamu kubanga Bayibuli egamba Adamu si yayonoona Eva yali yayonoona era Saala yajja bw'ati Salaayi mukazi wa Ibulayimu n'atamuzaalira baana era yalina omuzaana w'omu Misiri erinnya lye Agali Salaayi n'agamba Ibulayimu nti laba nno Mukama anziyizza okuzaala nkwegayiridde yingira eri omuzaana wange mpozi ndifuna abaana Saala yaleeta omukazi si Katonda yaleeta omuzaana we era we baatuuka mu maaso eyo Salaayi ng'Omumisiri yatandise omujooga yagamba Abulamu goba omuzaana n'omwana we Abulamu n'agamba nange wampa omukazi n'amugamba gobe Abulamu yagenda obuuza Katonda n'amugamba nange simukuwangako wuliriza Saala eddoboozi lyagambye ogoba omukazi kitegeeza yali amwegaana ne Katonda bwennyini bwe yajja Yesu bwe yajja mu ndagaano enkadde okusinkana Abulamu Genesis 14:9 ne bamugamba nti ali ludda wa Saala mukazi wo n'ayogera nti ali muweema Agali yaliwo neti yagamba nti ali ludda wa Agali ne Saala bakazi bo yagamba mukazi omu okitegeera yandigambye bali ludda wa bakyala ba babiri yali amanyi ogwo wadde Agali yaliwo bwe tukka wansi waliwo ennaku ekyandiko Balumi 7 olunya olusooka n'olwokusatu nti oba temumanyi ng'abooluganda kubanga ngamba bategeera amateeka ng'amateeka gafuga omuntu ng'akyali mulamu kubanga omukazi afugibwa bba ng'akyali mulamu bba bw'afa ng'asumuluddwa ku mateeka wambuuza kikola sayidi emu yokka ey'omusajja omusajja bw'afa omukazi yasumululwa nedda kyatuukira ku Abulahamu kiti kigenda bwe kiti Salaayi n'awangaala emyaka 10 nawangala emyaka 12 nawangala emyaka 12 egyo gye emyaka gya Salaayi gye yawangaala Salaayi n'afiira mu kibuga eky'e Babuloni mu nsi y'e Kanani Ibulayimu n'ajja okukungubagira Saala Salaayi yali amaze Saala yafa kati wulira Abulahamu n'awasa omukazi omulala Saala ng'amaze kufa kiri kye nali nkugamba omuntu bw'afa ono aba asumuluddwa ku mateeka Abulahamu awasa kiri mu Genesis 25 olunya olw'omusanvu n'olw'omunaana Abulahamu Agali teyamuwasa yali muzaana Saala yamuleetera naye kye baayita okuwasa
yawasa Saala afudde. Muzaana wano kitegeeza omuzaana ati abantu bedda buli mukazi yafumbirwanga nga family emwerako abakazi abawala bagenda mulabirira kati bakabaka bedda abakyala baddiranga bazaana abo n'agamba omwami wenka mmwe ku bazaana akole ki okitegeera kati beba bazaana omuyambeyambeko omuzaana gwe yawa bbaawe 23 Salaayi afudde then 25 awo Ibrahimu n'awasa omukazi omulala erinnya lye Ketula nga Saala afudde. Ketula ye yadda mu bigere bya Saala awo kwe bayita okuwasa. Kati nekyagamba nti obulokole nedda bakkiriza abakazi nedda kitekiriiyo omba mwagattibwa mu bufumbo bw'empeta onaamala kufa. Bw'aba akyali so ne bwe mufuna obutakkaanya bwonna obwenkanaki sigalayo ng'oli wekka tatoyenda bwe bulokole lwe lugendo nti terulisa olugendo oluzibu n'ate ffe abalokose lwangu sigalayo ng'oli wekka kati yenna abalina omukyala ng'ali ebbali ye n'awasa oba bweru wa Bayibuli. Ensonga endala tuzikwatako odoozi so eyo embeera njagadde tutongose ekintu ekyayogedde bw'oliba ofunye omukisa nawe oddemu obimubuuze bwekiri kubanga olambuludde bulungi. Kituufu njagala nnyo okuwulira ng'omuntu bw'ayogerera wantu alina ne waasoma n'alaga ekintu nga bwe kyali. Weewaawo ndekerera bannayuganda abo batulaba akagambo tubasibule. Bannayuganda mwenna tumbebaza nnyo okubeera nko pulogulamu nga mulaba. Njagadde nnyo tunywere ku kigambo ky'amazima ng'abalokole kubanga obulokole butegeeza amazima. Mukama waffe alina ekyandikwa kye yatuwa kiri mu Yokaana 14 olunyi lwa 6 nze ekkubo n'amazima n'obulamu tewali yagenda kujja eri Kitaawe nga tayise mu nze. Kati twetaaga ewali obulimba tuseewo amazima ng'abalokole tutambulira ku mazima awo we tutava. Amiina, Mukama abankuumire. Kale atulaba omulungi saagala kusukka waawo ndowooza omuwulidde Musumba Asuman Musisi eyalaba ekkubo bw'atyo bw'aluŋŋamizza ku nsonga ezo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.